So ate wano mukadde zino wano wabaddewo ssente endala ginabba emitwalo 9. So emitwalo 9 sije emyezi 3 awo. Se emyezi 3 gye gituuse egy'ennyumba. Mwe bali kutubeererawo. Buli kye mukola kibeererawo nga ffe ng'ekyalo. Akasente tukasasudde ak'ennyumba. Yesebo. Nange ngezaako okwebaza buli omu andaba oba azze nga ndaba okuva ebyatandika nti neeyanzizza nnyo neeyanzeege nnyo kyansusso buli omu yenna alina kyatodde siina kyakubawa okuggyako Katonda yekka yagenda okubasasula. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege neeyanziza okunjija mu mpewo wamu n'okunsasulira ennyumba n'abaana bange. Mukama abawe kimusinga. N'amasannyalaze gagenze musibya tadde oba ate batukubire essimu ti ate omwana yayidde. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege kuba mbadde sikifunangako bukyambaawo. Tosunako mu nnyumba y'amasannyalaze? Nakoma tukyali waka nga nkyali muto. Tuli ku kyalo Katente tukomyewo mpozi wangamba mpozi erinnya ly'eggwani. Nassozi Anet. Tuli n'omukyala Nassozi Anet mwalaba emboozi kuva gye twagitandikira. Ali ne baby we n'abaanabe ng'ebintu bitambula bulungi. Ntumuwa smile yasooka ntujja ntumulabako ntuba ku kishwaita akatini. Naye ebyembi mukyala Nassozi ono Anet abadde talina watuufu wabeera. Stuart otunuzaawo essimu. Tunuze eno kamera. So mukyala Nassozi ono Anet ewokusolo wabadde wazibuzibu ne tukomyewo okuva help eva moyo gye muvaaye. Madamu Mimi yakiwomamu omute one mukwano gwange omulolo musiraamu n'abalala abamu temwagala kubanga tubatuukiriza amanya ne kyemba mukola kyemba mutusindisa okukola tukikola. So agenda bbanga ayingira ennyumba eno gye mulaba wano. So abeere nga abeeramu. Nnyumba eno si ya bbeeyi nnyo, yakasente emitwalo 3 gyokka. Mwabali ezimu omuziryamu nkoola naye kisobola okukozesebwa okutaasa obulamu bw'omuntu. Then addition on that tugenda kulaba nga twongeramu abeeremu n'amasannyalaze muno kuba tuba n'okwekengera. Naku zino mu Uganda abantu alekawo omwana akwata ku kando negwa wansi n'ebirala. Ebimu ku byakugambye abantu baffe bakugambye abaana kati bana abantu babalabye. Yongera obeere ng'oyamba ku baana bano naye abaana tebajja. Kuba kati gwe tomanyi nti abantu bakumanyi kati antu bakumanyisa muhawe abaana bakume bulungi teri kuteeka sigiri munda mu nnyumba abaana ne bajja. So ogenda kuba ng'oyingira wano mwene ennyumba tugenda kugisasula leero. Mukadde osobola okujjako wano nze nenkuwa akasente kano bane omukadde eno wayinza okukaluubiriza mu maaso jangu oŋŋambye nitugambe eno mutusinga kadde bane abantu beno bannaye bakozi. Kadde ono yongereko wano kumpi tumujja mu nnimiro ng'agenze kulima bambi. Ogamba otya maama? Ndi bulungi nsanyusa okubalaba. Erinnya ndi Joyce Sekinguse ane Katente. Njagala kusooka okwebaza nnyo abantu ababeereddewo omukyalo ono. Olwedde tubadde tumulaba ng'ali mu mbeera yeeyo naye munnaayo omutima si gwe gumu naye omutima ogwo muleese. Embeera ye mubadde mugimanyi mwana oba katundu? Embeera ye tubadde tumulaba nga tumutunuulira ng'era bambi ayita mu kunyigirizibwa. Naye Mukama mulungi atuwadde ekisa abawadde ekisa. Twagala okwongera okusabira Katonda abeere ow'amaanyi n'ekisa kye buli muntu wajje ekintu ekirabirira omukyalo ono abeere nga amuddizaawo. Muyina ono twagala musimbawo kubwa kansa sina kindi kubwa kyamaanyi kwa gombolola ye yatuleeta Stuart. Yafuka w'amaanyi ye Kampala Stuart. Mukimanyi kwebaza webaza kubanga Abaganda bagamba nti kikonyogo basikanyugira kulalira kidda na birimba. Twagala okwebaza omwana waffe Okalo Stuart. Oyo mwana wange nze muzaala kubanga abenkyuma ffe tuli mu kintu tuzaala oyo. Kyamukisa mulungi webale Stuart. Twagala bannaye okubasaba Stuart waba batuuseeko n'obukkakkamu bungi kyemmanyi nti alina kyayinza okwongerako kubanga olaba abadde eyo n'afaayo ku bantu abali eno ku kyalo gyazaalibwa nga tabeerayo tasulayo naye ng'olaba afaayo ajjukidde abantu b'ewaka. N'essomero yatugambye abaana mbatwale mu ssomero linnasomerako awo e Katente awo. Yatubadde n'ekyemwa olwokuba abadde yeekwese mu kasonda nga tamulaba naye onaamutukumirako bulungi omukyalo. Ono omukyala nja mukuuma bulungi
kubanga nange ndi mukyala muzadde ate nze ndi omu kwalumirirwa ndi kansala w'abantu abo naye nlumirirwa nnyo abantu abawangala n'akawuka abantu ababeera mu mbeera bwetyo nja kufuba okulaba nga nfaayo gy'ali kitegeeza ali wantu watuufu wali wa kansala kibadde kinnuma naye kati bwe tuba tufunyeeyo bannaffe abatwegattako nze ndowooza nti obulamu bujja kutambula bulungi. Kitegeeza gwe ali wantu watuufu nnyo ojja muzaamu essuubi ate ne bebi naye mulwadde-lwaddemu kitegeeza ojja bba omugayidinga kufuna eddagala n'ebirala. Kansala kankubuuze kino eddagala wano ewaffe ffe abalina akawuka tulijjawa? Eddagala tugenda seeta seeta kiri awo okuva wano ndowooza waliwo mayiro ng'emu kitundu. Kaboda kaba kameka? Kaboda kabe kasinje 14. Wano ndabyewo health center tu wano lwaki tewali ddagala? Tewali ddagala kubanga eno oli health center 2 health center 3 eyaffe eri tekubaako ddagala lyaffe eryo okuggyako nga wabaddewo era bannakyewa ne bajja ne bagamba leero tugenda kukola ki kubajjanjaba oba batera okukikola naye nga abalwadde abasinga tubawa amagezi era tubabeererawo ne bagenda seeta oba tusobodde seeta ogenda enkoko njeru naye nga ffe abaali wano seeta yetutwala seeta yaffe 3. Okay, so omukyalo ono bana ye Land Road kutugenda osasulako akasente adde n'akasente wano luli twajja nazo ennyumba ate neebula netudda nono bino bye byetaagisibwa bya ku ssomero bino twagala n'abaana batandika ku ssomero kubanga basoma abo nange abantu abalaba nange ndi mutume sonko waabwe nange ndi wano so ate wano mukadde zino wano wabaddewo ssente endala ginabba emitwalo 9. So emitwalo 9 sije emyezi 3 awo se emyezi 3 gye gituuse egy'ennyumba kati kuba kwetaagako amasannyalaze ogenda kukola otya tugenda kukola tutya amasannyalaze twongera musingi 15,000 buli mwezi then which means emitwalo mwenda ogatako ogumu ekitundu emyezi 3 gibeera 10,15. Tunasigazamu akasente nakamu kalina bannyini keeyo simanyi naye kasooke nnyongereko omutwalo Stuart. Okay, kasooke tugira awo nawe sooka tuginyingiri awo twongeddeko kezi z'amasannyalaze mwe bali kutubeererawo buli kyemukola kibeererawo nga ffe ng'ekyalo kubanga omukyalo oyo niwabeera kale olunaku ayinza okutya nga embeera gy'abaddemu avudde mu nsi naye naffe tetusobola kugenda kukola kubanga tuba tulina okugamba munnaffe afudde ebikoze bitya ne tubeeraawo naye kati tulaba mulina mutukwatidde muwewudde kinene ku bulamu bwaffe omukyala ajja kubeera bulungi awaka waliwo toilet weziri ebinaabiro weebiri ajja kubeera bulungi. Okay, so akasente tukasasudde ak'ennyumba yesebo nange ngezaako okwebaza buli omu andaba oba azze ng'andaba okuva ebyatandika nti neeyanzizza nnyo neeyanzeege nnyo kyansusso buli omu yenna alina kyatodde siina kyakubawa okuggyako Katonda yekka yagenda okubasasula tweyanzizza nnyo tweyanzeege neeyanziza okunjija mu mpewo wamu n'okunsasulira ennyumba n'abaana bange Mukama abawe kimusiima. N'amasannyalaze gagenze musibya tadde oba ate batukubire simu ate omwana yayidde. Tweyanzizza nnyo tweyanzeege kuba mbadde sikifunangako bukyambaawo. Tosunako mu nnyumba y'amasannyalaze? Nakoma tukyali waka nga nkyali muto. Obadde tuddangamu? Abalabi ndowooza mulabye. Kati so amasannyalaze go batugambye 15,000 wano. Kati gwali eyo osobola okugamba kamasuli amasannyalaze ga mwaka. Zibano sente ntono nnyo. Okay. Kati so ali free okujja nayingira alongosemu ajja ayingire. Kati biki ebiri mu nnyumba ebiyinza okwetaagisa ebirala ebiyinza obbalobera okubanga musula bulungi? Twetaagayoko kiwempe emifaliso. Ekiwempe kino abalugala kyebetika ku mutwe kibaala wansi. Abantu abawanvu. Okay, abaddugavu abawanvu ya. Emifaliso ne blanketi kuba omufaliso tuyina gumu ate nga muli bana so n'ebyokwebikka ngoye z'abaana bugatto bwe bityo emu esinga 0 ekitanda akasaso akandifuna omufaliso ebitanda tunabiraba oluvannyuma
siwe kiri yesebo emu esinga 0 soke mujye muyingire mwebake wano tweyanza nnyo sebo tweyanzege na buli omu yenna obutule wano gulwe andaba nebaza kyansusso kubanga mumponyeza amaziga muntaddeko akamwenyumwenyu ak'essanyu okay akatimba k'ensiri ono ndaba obuntu ntulaka era zakazadde zimulumaaluma era tetuyina naye kati wano wajja bba wadde kutujja genda twongeramuko ebirala mpolampola okusinziira ku mu abantu ababeereeyo nga mutulaba nga mugoberera ensonga nga bwe beetambula. Mami Faati nkutumiddeko nnyo n'ekirala omuntu atambula ova ebweru w'eggwanga oyingira mu ggwanga nkubirako ku simu nkulinda ku kisaawe Entebbe tukola airport pickups nzijja ne nkulinda ne nkuvuga paka waka ewwo naawe ayagala okuddayo nkoonako ne nkuvuga paka ku kisaawe n'oddayo mutuwagire bwona mutuwagidde percentage evaamu entono egenda tuyamba kulaba nga tuuka eri omuntu wa bulijjo nawe kyasobola okukola kikole tweyongera okwetagira ebyokulya abantu bangi abeetaaga ebyokulya tukyali omuntu omukolako interview nga nange sinamu wadde 10 ne ngamba bannange nkikoze ntya naye mba ntambudde muno kiri esukaali muti gwa sabbuuni obuwunga kituyambirako ddala so abali akasente kolabanga akati nikogulamu data wa mitwalo nga 3 mwezi mulamba gasolo kyusa obulamu bw'omuntu kkiriza obagaana oba okuteeka ettaffaali eddene saaba taffaali ku bulamu bw'omuntu so tubeere nga twongera okuyambagana goberera omukutu guno genda bangu manyi ebiri ewaka gwali ewala gwalina wolinga olowooza embeera gwasinga okuyita mu mbeera embi goberera omukutu guno ojja kulaba essaala amagezi advice n'ebirala byonna nga nze Sonko Muhammad mbyaniriza era mbituusa ku muntu era bikoze ky'amannyo okulaba nga bikola ki nga binnyambako bw'oba oyagadde okwogera n'omuntu bwenzija waali tukozesa enkola ya video call n'oyogerako naye butereevu noba nga ate omupasingira essaala oba obuyambi bwonna bwinza okubeera nga omutuusaako mukadde twagala bata mutuye wuno tumukuleetedde tweyanzeege bannaye mwebale nnyo mwebalere ddala twagala era okubasaba Katonda abeere wamu nammwe kubanga abantu bangi abeetaaga obuyambi naye era kiba kyamagero muba nga mukituwadde tetulema kwebaza mwana waffe Stewart bannaye Mukama kutuweera omukisa naye mwami Sonko yesebo yennyabo twagala okweyongera okukusabira buli w'olinnye ekigere w'okijja Mukama azzeewo buli w'oteeka bw'otu mu maaso Katonda akuwe ky'osinga okwetaaga n'abantu nabo bonna Mukama abawomya omuntu mu nteekateeka y'omukyalo ono kubanga kyamazima kyamagero ku kyalo kyaffe era enjiri egenda kubuna wonna nga tutwala amawulire mu maaso ne TV yaffe tujeyanziza kagambo kamu okuzzaamu essuubi abantu abawangala n'akawuka abamu n'abawuliddeko baagala kwetuga mbeera egaanye kigambo ekyo kikulu nnyo era n'olwaleero Mukama olyose n'ojja kwegamba oba n'okimbuuza ku makya g'olwaleero waliwo omwami gwe nsisinkanye nga ngamba singa kale ampita Ssenga olw'okubanga muki nze kansala we nga Ssenga namize n'eddagala nga njagala nve mu nsi ne mugamba si yenkomerero bannaye akawuka tekatta oyinza okugamba nti olina akawuka ogenda kufa oli bubi nnyo ate n'olaba oli atalina akawuka accident ng'emugize eki ng'emuse n'olaba omugagga ennyo wakugamba nti alina pressure zimukubya agize eki afe kati bannaye awangala n'akawuka kitwale nti yesu obulina obwo bulwadde naye bwe kyekintu ky'osobola okuyitamu ng'okola ate ng'obeera n'essuubi osobola okutuuka ne ku myaka emingi tekitegeeza nti bw'ofuna akawuka tokola ki obeera mulwadde nnyo simanyi ogenda kufa no beera ng'okirina olwedde kizze gy'oli naye beera ng'olina essuubi nti nze ndi mulamu ate ow'akawuka kyakola omulamu kyasobola okukola asobola okuzimba asobola okulima naawe ow'akawuka woba nga weebeereddemu omira eddagala lyo mirembe weeyisa bulungi tosaasaanya naawe osobola okukola ebintu ebyo ffenna abantu bonna tuba mu kiti ekyo tuba tusobola okukola ki okukola okay tweyanza nnyo ng'omwami lwakuba tetufunye chance kwogerako naye satulaye ntumulabye n'abitugamba ebyo byennyini nti bigaanye ayagala kwejjambula mu bwensi osanga twalifunye naye abali badde bamunyiga omutima kuno ne bamuwa ku magezi ne bamugamba toliweka naffe tuli bwetti wali manyi newabeera naye kubanga asobola okuddamu n'atugamba nti kati biganye ngenda kufa n'atunyumiza emboozi nga bwe yagiko agambye atya agambye Ssenga eggulo namize n'amakerenda nga njagala nejje muki yakajja alwale
aludde ebbanga kugamba naye awulira yeekyaye naye awulira yeekyaye kwegamba bituuka nawe nga weetamiddwa nangamba kubanga ngambye nasuzisiridde sirina mmere biki nemugamba no togenda mu mbeera eyo okyalina omugaso olina abaana kati nabadde musuubiza nemugamba janguke wange ngenda kuwaayo hafu yakawunga nkweyo n'omuti gwaki gwa sabbuuni naye simanyi ate we mbadde nzija mpisa eno kubanga nabadde mugaye ninaava mu nnimiro tujja kugenda ffenna naye ali wano ali awo tusobola omusisinkana katulabe wano oba tugenda ntumukyalirako okwo okay so nyinza obutasuka wano olunaku olwaleero olina kyotugambayo ko ekisembayo pozi kyeninga kyensaba kwekungulirayo ku kafulasika n'ekirala okwebaza mwami Stuart okunziruukirira kuba nali sikisuubira Stuart yeyatuleeta bane Stuart yeyatuleeta eno tusanga omukyalo ono embeera bwe yali eganye Stuart nekiyala asobola okukola tuleeta ffe naffe kyali tulina okukola kumukolako mboozi abaliyo ne mugiraba so mwongere okuba nga mutukwasaganyizaako kino kyo tukimalirize mwebaza nnyo byansusso sirina kyakumuwa sirina kyamusasula abantu bagenda kimuwa bwa kansala mukama katonda yekka yabaamunsasulira ansasule kyasinga okwagala n'okuzimba azimbe aleme ave mu byokupangisa awase n'okuwasa azaale n'abaana alhamdulillah kale banaye so bwekyo bwe tubadde olunaku olwaleero bonna bayongedde okugoberera emboozi zaffe ojja kuba nga oyongera okumanya ebisingawo ku bino mubeere bulungi